No, but we but we are friends. The next young mama so if you come along with it, we go. The last mama so I met you up. The general was a Steve. Mama so how are you? Side ya Shiba. Shiba kijiwaji wanaona Shiba mzee. Shiba hii jagala. I'm a Shibaholic. I'm just a Shibaholic. Etini kwa kubuza. Sicha pato. I've always been a Shibaholic. Like yeah. Simple sagala Cindy. Eze. So you connect so much with us, Shiba. I love her music. We are here in a musical battle. I love her music. Olimu tunyowa music tukulaba nnyo mu music era omuyina n'omuyina balezo kadikaona ekifulu kyo omulina olina ekifulu lwaki walonze 14th October tulina Prima Adulidde Festival just to promote Ugandan culture through food, local food, abantu ne bajja ne balya, and then I love supporting women. That's why I have Shiba. Neto yongeddeko Tata Soraya. Agenda kugenda wamusasudde ajja kubeerera era Soraya ebyo byaffe ekikulu kwali but we are friends. We are people that support each other. Waliwo bibaddewo sogera ogere ku kikulu ky'omutanda na Soraya ebintu byonna ebyajja ne bibaawo wawulira otya biki ebyabaawo because ekikulu ky'omutanda ne waliwo bakyogerako abantu balwanire ku stage. I know recently nali jogera ne mugamba abantu baba highlights ya show yo. We did not get a highlight naye ekirungi nti Mukama yatuyamba George n'akuba show. Because I know people thought maybe it's going to get disappointed, but God is not sleeping. We're so glad to share your color. I don't know what you're tomorrow. It's a good show. Tomorrow. He's always having highlights. So, for once, Osimam kama chakuwa deti show jikubye. Tuka kumulyango nga waliwo yakunganya sente. Nganobaga tetwebuuzayo watuuse okuyingira tebakusabye kasente wala bayindunga yakunganya. Yeah, but they're not young mama so. They're not young mama so. So, if you come along with it, we go. The last mama so, and I met you up. The general was a Steve. Mama so. Before that show, what we have been very hard. Mr. Henry Mukazi. First of all, Mr. Henry Mukazi, what is the right thing? I don't want to speak about the issues because naye asooka yali anoonya highlight ya show ye abantu basobole okujja aye nekya Mr. Henry presenter kanange nina event era bwetuba nga nina okunkyaza of course nga nina okulanga event yange basiisobola kukola kyagamba musakyala wa Henry kubanga so Henry is a presenter, he's a radio personality, now a TV personality. We have to respect that. Yeah. Watuka ku show netuka nedda kukwe abatandika okwekuba amasasi Prima nali mwagala okusinga mwe wali olimu mu bikopo byange tonajjanga bamaso nongamba ku Henry akyazizza Geosteady ebisaba bimanye ebyabwe mwana byabasajja binawulyamu akafimbo nogamba nze byemwagaliza kisinga ekyo abasajja bulamulyambayo nagamba nikaeengalaga akyakwagala I'm focusing on me. When I'm in a relationship, of course I'll post my nigga. Why not? Yeah. You're not yet in a relationship. I'm not yet in a relationship. All in that.
nkyewadde time siri ku bwangu lulibadde tolwawo kati siri ku bwangu nkyewadde obudde bwange obumala era omusajja omutuufu wanajja era mbeera nina omubakuba tokolindeko kyekikuleze ku luno okulwawo kuba luli obadde obugamu eno noddamu Anga nolaba kati nina events, I'm gymming, I'm working on my body, even if you take a focus, you have to focus on you. So right now, okay, the whole of this year, I'm focusing on me. Then next year? The coming years, inshallah. Omotukubeko niga. Kyonna kijja kyentwala. Niga wabati nabakujja era nja kulinda nsigale nga nkyakwasa emirimu gyange. Naye nga mulundi guno oba oyagala omusajja kika. Osinza kuba obadde nabo. Sikiriiko nnyo. Okugamba siri ku bwangu sikiriiko njagala omuntu omutuufu ajje nange mutunuulire nga nange ndaba emuntu ate ezo qualities zetunoonya omuntu omutuufu oyo jasi omutima gwange n'amaaso gange kyekijja okugamba nti ono ye mutuufu. olowooza shiba yatwala oba enduulu twasize tugikuba nga tuli hasinga nti tulina okubira shiba enduulu yagenda osinga kiba yasinga dda bayidawe yasinga lulyero lwasooka oluliwa lwe yadduka kiba tasobya baami mumuleke bayi endongetambula bulungi endongetambula bulungi somo abakolako interview babega nga mulinaga mwe mukwata nnyo iPhone ozo iPhone tuzikwataka twaze nazo tegeza buli iPhone tuli bayimbi basatu buli muyimbi ku basatu bano ku bayimbi bano abiri kuva basatu kuliko ogwayagala but leero olunaku olwaleero ekituleese twabona abayimbi balungi netuze kunyumirwa musiki waabwe so at the end of the day yatujja bakola remax zaffe tujakoze bulungi akoze bulungi sofa balungi naye sofa saundi wa CD simuwulde bulungi to be honest naye nga naye akoze bulungi sofa to me waliwo obuzibu awo nti saundi akwatiddwamu naye ndisure engeri gyali battle buli omu alina abasaundi engineer be waliwo omuntu gwe nalingamba before the battle you can be a good musician and the sound kills you tegenda so byonna biri wamu yes sofa sound wa shiba kunze mulungi nnyo singa kuwasiba ate na performance output. Of course, Sid is a good performer, Shiba is a good performer. Tunyumirwa sena zaffe zetwaka Sid okutuula wano abantu ba federation bannange Populace ekintu okiraba otya sofa ekivulu kigendera ddala mu maaso era nze ndi mu kucakala kusanyuka kukeesa budde ate sofa gwolaba atwala munne abantu bonna ndaba beetwala bonna balina endongo sinaba kubanga buli ze mpulira ennyimba zonna nzimanyi oba okitegeera naye weera engeri gye tukyatambula lwesiitegeera ngenda kuyita nkugamba owaayo lwesinnalutegeera olwo sofa gwe woba owulidde ku kya sawundi omuwulidde otya ku saidi zo bagezezzaako kola ekintu ekirungi sijja kugamba mbu yali perfect but bagezezzaako okusinziira ku kigenda mu maaso olunaku olwaleero mwenga mwani gwe mwewulira mu bato wanamweyamewereddawo ani gwe musobola okatolinga naye katumale okuddayo tulabe terowooze nenze mbadde njala tubatolingemu ab'amawulire anefe tuli bayimba batugambye muna basobola oyimba omanyi tumanyi bato za mmwe nammwe tubeereyo ne tutiikinga ng'ojja kuddaawo naye nga we're one of the best Ugandan artists wano e Uganda ate n'abandi abalala balungi bangi yonna alina ejja kasaba ya business ekintu kiri nti woba olina music osobola okubatolinga buli muntu bituse na music kati gwe ŋŋamba nti luyimba kyo lwaffe lwotamanyi mbulira bato mukitate ku action yena yenajja ajje yenna awulira nti asobola okubatolinga nafe ajje naye obusibe tulina tusabula nnyo naawe kimanyi tujja lwaza abantu emitwe tujja lumya abantu emitwe gwe
kati bakiteekayo abantu bajje kaje singani ajje beba bitu